Okay, Echobo cha flipped chiba chisimbudde era I want to welcome you so much everyone that is tuned in right about now. It's just exactly 4 p.m. and it's a beautiful Saturday evening. Twagalo Baniza, thank you so much from wherever you're watching us from. That is Makere, Nansana, Masaka, Masindi, Hoima. Welcome on board. You're tugenda kwatu watu wala speed ya iri nyo. However much you're going to be digesting some issues in the industry and so much matters that are, that have been taking place in the industry and top stories as against the mass of industry. Na dala munsike ya entertainment. My name is the one, the king himself, King Smith, on the driver's seat, and I'm going to be driving you, but however much I'm going to be driving, I welcome you on board. Mubereba passenger atenga na bantu begenda okubanga nchivuga nabo onako lwalero. Don't forget the show you tuned in bajita flipped nga tugezako flipping ensonga manyi mulaba stories nnyo as entertainment, a lot of newsmakers ne mutategeera dala what is behind those stories mulaba. Some of these are stunts, some of these bazikola nga balina their intentions, but when we come on this show, ladies and gentlemen, we get to digest and to flip the coin and make you look at the other side of the story. Jobolabye na dala mu bantu baffe betuyita ba celebrities, nja kuteekawo in quotes ba celebrities abasinga just tubamanyi nabasinga tetubamanyi. But today on the show, before I introduce to you my panel, it's a big panel. Njagala okusooka obawishinga happy Valentine's Day, that is tomorrow. Mwena abagalana. I was going through Facebook and I was seeing so many people post different things about Valentines. This day mu Uganda, I think twatandika tutegeera after omukulu amanyiddwa nga Honorable Pira Sematimba. Kulamusizako, shout out to you and how you're doing. Hope you're doing very fine. But banyo ade posting about this day. Nede tugenda kwa turogerako ne ba panelist bange tugezeko kola, do they celebrate Valentine or don't they celebrate it? But what do I have to say? Just go onto our social media platforms, that is BTM TV Television, BTM Television on Facebook, and then BTM Television on Twitter, and then on Instagram and on YouTube. Just subscribe, like the page on Facebook, and follow the conversation. Lero show ajita flipped. Tugenda kwa tunulira ensonga nyinyi nnyo okugatte UMA. What is the way forward for UMA after the boss over the chairman wa UMA okubanga akola chinga resigning? A lot is going to be happening on the show. But allow me, ladies and gentlemen, after welcoming you, allow me at this very moment welcome my panelist, Omukulu, the renowned analyst, radio personality, abadde mu entertainment industry closely to I think 20 years now. Abadde musajja njasabi guteeruma mu ntama era nga munzikirize mbanjulire Uncle Eddie Sendi Kadua Edward. Welcome on Flipped and on BTM TV. Thank you. How are you doing? Yeah, I'm fine. You look so humble today. What's going on? You look so reserved and all holding up yourself. That's me, and unless somebody brushes me the wrong way, I am, by the way, very calm person. But I take no nonsense. I take no nonsense. Okay, njagala obuuzeko ku bakulaba ku BTM TV. Abatulaba ku BTM TV mbalamusiza nnyo era nina essanyu okubeera nti ndi wano olunaku olwaleero. BTM TV flipped. Flipping it. You ready? Smith flipped. Kale tugende mali. Okay, we want to say shout outs to mukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Happy belated birthday. Yesterday you celebrated your 39th birthday. I think one of the lines that caught my mind ku Facebook nga mukyala wa wandika oba abantu adde bajje bawandika bakusindikira message was that line of having the 38th year, hardest year of his life. Do you have any message before we go dive into Valentine to Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu? Well, all I can say is a happy belated birthday to you, the Ghetto Gladiator. That's all? What more do you want me to say? It is simple. It is a birthday. It is his day. Why? Auntie is supposed to sakajanja. Yeah. Chogamba unaona abayimbi abaposting za kajanja. Abasinga. Looking for relevance. Ayagala omulaba nti people power kiriko. I don't. Nze sigenda na mugendo because buli muntu agenda. Again. Katumenyemu kwa bayimbi abaposting. Rwema namakula.
Do you think yapostinga kajanja oba? Kati yapostinga because manager we tekyaliwe Kayemba wa people power ne Bobi Wine bali tight. Yeah, that just, one it's understandable, yes. King Saha. Oyo yes. Mulofit. Mulofit. Victor Kamenyo. Yomu kubabaddeyo. Relevance. Then Kabako. Majega kutako oyo ye naye Mulofit. Then tugere ku Dr. Hilda Mano yechiri obviously tugere ku ani awo mulala ya postinze Chameleon after the long day ya postinze kusaza denga nya kitundu ezekiro naye na muishinga kyamugudde ko bugwi kibuzo kirinzo okwebuza tokiraba why wait until 10 yalabyenga saving the last for the best and bye byegambye doing things because the bandwagon is on it. So yeah postinze what yagoberedde mugendo. Okay. Nga tuyongere ko himbi dala abala postinze. I saw the likes of Kenzo, Eddie Kenzo not posting mpaka nakati ndabye nga kumacha abana balinawo omubiri gwe batandise okuyiwawo because Eddie Kenzo Uganda's finest BET award winner gwe babbako omukyala teya postinze about Bobi Wine. That's what he felt. Omanyi maybe nze ndabe ebintu obukyamu but there's no point in me wishing you sending you birthday greetings nga sincerely sikifiiringa okitegedde ate n'ekirala ye yali amuweereza ku yiye mabegeeyo mulekeraawo okukaka abantu okukola bye bataagala. It's a free world. You feel when it's my birthday. My birthday was just recent, 31st January. But kiringanga bwe mpulira obubi ennyo ng'omuntu ataddeyo nti happy birthday to me. Kugamba ndabira ddala nga gwe birthday boy or birthday girl. Neweteekayo happy birthday to me. Self appreciation. No. Kugamba waliyo ebintu ntebe byendaba nengamba tukamba so somebody can stoop this low. You get it? Uncle Eddie. Scooping low awo ndabikanga nze atakitegedde. Kugamba nti omuntu oba abayolesezamaalo bw'ateesuddiye mukolo okuba munno ekisikirizibwa. Happy birthday to me. To myself. Over my dead body. Anyway, ladies and gentlemen, as we still continue the conversation here birthday, we are joined by the renowned journalist, veteran journalist, mulimu guno ogw'amawulire. Naye lindako. Mulekeraawo ebintu ebyo omusuddiya abantu muleese ebizibu bingi. We just want to appreciate. Bule is a young guy, okay? He is a journalist, okay? Not renowned. Tukola naye. Abantu kyagala ogamba bule tebamumanyi kankubuulira abantu kakati mu entertainment oba oyogera as Bule as a journalist from Nation Media Group to be specific, Monitor Publications. But he's known. One of the journalist activists between mu ggwanga abalwanidde kakati olaba obuzibu obwo bwe bubeera tebukoma ku kyamawulire kyokka era bibeera ne mubayimbi toluwagira n'agamba Uncle Eddie bawulira nnyo legend a song that is taking over Kampala and East Africa nga ne Nansana tebalumanyi East Africa naye ngo oluyimba ne ku National Theatre wali terukola ki Nansana tebalumanyi kati obuzibu tusanga nti tuno tutandikidde ku kya hype yebyo era Uncle Eddie byabaddeko nzijukira we nali ntula ekyomusanvu waliwo omuvubuka bamuyitanga Muteesaasira twali nga somereyo mpigi St Mary's Janya Muteesaasira fena batuwa success cards naye nga Muteesaasira ali musajja mukulu avuga motoka za musenyu naye nga naye ali asoma naye nga agenda okulaba kadi eyitekoze eki tezze ng'ate neewako embeera yeeyo Muteesaasira n'agenda neyeegulira kadi eyimba n'agyeweereza neyewandiikiramu amannya najja n'agigula n'akola ki n'agyeweereza kati omuntu ewishinga bandide afaananako ngaki Muteesaasira kyatuluma simanyi Muteesaasira alina ku baana nandirwanye nnyo abaana be ne mbawanga kaadi
buli mwaka buli bwatula P7 nga muwa kadi kubanga kyatulumanyire gwe twasoma na bo bakijjukira ekintu ekyo so you know placing the bar high kitegeera is it wrong or right? It is wrong. Kakati omwana abaana bwe buzibwe tulina omwana ajja wali nagamba mwalimu oli presenter ya presentize naku Billy Smith yakutte kamera lunaku lumu najja onagamba legend bichi ekitegeera veteran. I've been published in 16 countries okay I've won awards I've written okay yes. But I don't qualify to be a legend in this industry naye ndowooza ensi mundeke ensenje ajinge mwete mukola ki fensi kubanga we represent the voiceless bule legend veteran oroserugo Moses Serugo na mugambe ki oba kubanga ne kagwa tosobola muita legend oba kalinaki oba kalinaki okugambe ki onyango bo. So what you're saying in the entertainment sector people place abantu ba placinga ebitiibwa ebitasaanidde a genuine person by the way tajja kukkiriza muwaana kusuka ye waayagala okuyita Chameleon Africa's number 6 by then we twawikimwityanga kyali kituufu tekyali kituufu kyali kikyamu and it was fronted by Joseph Seguya naye bintu byakusudiya okifuna ate ku bayimbi abamu it's okay musudiye afunemu kavimbo mugamba to push to give him a push yes naye nyigira nnyo abantu abali behind the gun okitegeera ng'abasatu bwe tuli wano ng'ate naawe oyagala kweteekamu ekyokwekulembeza okitegeera kiringa kusanga maneja wa muyimbi ng'ate naye kama nga bwolaba kama obanga gundi bwe yalinga ne Khalifa time eyo Emma Carlos ng'ate manager yasinga omuyimbi alinga naye atayagala okulwanira limelight yes okulwanira ekifo ky'omumaaso muganda wange ebintu ebyo bw'obitunuulira bwe bitwe bye bireese ne industry eno okonsuminga waako omubi kitegeera nti omwana akeeramu wali dakiika 2 bw'ayitako wali sendi n'amwogerako mu tooko andi tooko najja wali nga takyabuuza kati kambuuzemu ekibuuzo so what you're trying to say nti no self-appreciation is the wrong thing in the industry in what manner? Genuine self-appreciation like sending yourself a happy birthday that's wrong. Calling yourself a award-winning presenter that's wrong. don't say it. Don't say it. You say ladies and gentlemen King Smith full stop kimala naawe muli mutima gwo bw'onaabaako woogenze omuntu n'agamba nti egaali oyo mumanyi akola sho bagiyita flip eri ku BTM he's a good presenter n'akikomyawo you feel good somebody has recognized you. But you see let's say we are introducing Eddie Kenzo and we say how would you introduce him? Yes, ladies and gentlemen from Uganda Eddie Kenzo ate awadi zawangudde ate achievements zalina ku linnya lye Afrima award winner njagala owulirize olabe kati Katonda yatuyamba technology yakola ki yatusembereza ebintu ebimu genda olabe ku basajja nga ba Eric Clapton ba Elton John the late George Michael Stevie Wonder baani waliwo concert njagala nnyo yenna atulaba bw'aba asobola genda okebere the Montserrat fundraising concert yali Bungereza I think around 1996 yes yaleeta the who is who mu British music industry naye nga bagayi bebe introducing addako I thought the guy would say ladies and gentlemen Sting. And that was all. And that's it. However much Grammy awards he has on his audience, yefube waliwo guy yali producer wa Beatles bamuyita Sir George Martin. Yes. Yali introducing I think about Paul McCartney. Yeke yatekinga muko ku time n'agamba I met him when he was a young guy and we
I worked with him nachi kataba munyonyola abantu borede bamutegererawo yayogera ku po naye nga teyayogera ku awadi ze teyayogera ku ki no Bule, how would you introduce Bebe Cool ng'ajja ku show just like Bebe Cool kubanga kakati you know broadcast works differently broadcast tatunulanga bwandira bye print feno mu print tulina kye tuyita cavity nti bw'omala okuwandiika emboozi ono muganda wange sendi ya manyi kigamu ky'oluganda kibaita okubira nti obwandibadde okubanga ffe space tukola ki tuyina nnene naye omuntu awuliriza ddembe oba alaba btm talina budde bwo kudda mu kunyonyola naye kirala kye njagala okutegeeza nti you have hyped people wrongly ekitegeera I know of an award that Kenzo brought here in Uganda nenanyini organizer wa award najje wali ku KFM nga begging for an interview naye ngeno ku Facebook hype nene nnyo yes akyasimbyeyo award nene mwogera ku ki ku award ngena ne mbalaba wano nga mwogera ku BET naye zezo zibayita provisional categories ze basuulamu people's choice nga basuuliddemu wano mu mamazi babadde basuuliddemu oba palasi obalina kye bamusuuliddemu awo bagita Ugandan Act yennyini kusuulamu omusajja yateeseteese ng'omuntu avaayo ng'ajja agamba nti mama zaward winner nga yawininga Ugandan Act. Yes, it is a category in the mamas. Ebyo biyamba osaba sponsorship. Owandika profile yo. Ate ezo feno gye tubeera abamu gye tubeera ze tuyita kulukuluba awards nti you know any award most Bule. Let me tell you award eri genuine most of the time it should be academic based okitegeeza bayita abasajja abakugu ne bagamba nti asendi abadde mu eno industry dictator maaka kagwa thimisi mubadde mu ne babawa ne baleeta bakitunzi kwegamba mulimu emitendera egikola ki ne baleeta abawandiisi aba reviewing nga buli omu n'akola ki n'atunulira award za kulukuluba zezo ze baleeta ne bakola website nga nannyiniyo ayagala afune views mu AdSense naye afune mu siki sente eno ya Coca-Cola People's Choice Award ne mulonda ze bamuwa ono gye bamuwa mwe mukola ki mwe muze generate okitegeera that's not an arrangement tubula abali abantu baba beeyogerako nti ono yawininga Oscar okitegeera okiwulanga ekigambo Oscar because it's an academic based anyway it is academic based naye soli sikuvaayo ndaba wadi waneze Kampala amanyi n'okukubira omuyimbi mwana ojja kuyimbamu awo twakunominating. Okay, ladies and gentlemen, still thank you so much for still being part of the show.